Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Mukyala Beatrice. Wandi. Nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwuliza. Yenze Kadima. Ndi ku beat wano ku radio. Bampadde namba eri bagamba nkukubire. Obeere ng'onnyonnyola ensonga zo. Mpulira ssebo. Olina buzibu ki? Obuzibu obundi nandina mutabani wange. Kale nyafuna olubuto ndye Kampala. Omusajja mugundi kale musajja wange yali ng'asoma ali mu senior 3. Omusajja we yali asoma nga ali mu senior 3. Yali asoma ali mu senior 3 nze mbeera mwa muganda wange ndi mu kukola. Ng'asomera wa? Ali asomera Kyambogo S.3. Kyambogo S.3. Secondary school. Kakati? Pannange olwagira? Wangi. Olwagira ne mwagalana? Ne twagalana Kati bwe mwayagalana gwe wali okola Nze nyali nkola. Wali okolera wa? Nyali nkolera Ntinda. Ntinda Stretcher Road. Okay. KPI ejo factory ekola gundi. Ekola panade ibaita Kampala Farmers kwenda fe. Pharmaceuticals. Okay, njagala Beatrice njagala ombulire omwami olwe mweyagalira awo. Gwali mwaka ki? Omwaka gwali 1997 ati omwana nyamuzaala 1998 enaku z'omwezi zaali 7 okw'omunaana 98. Omwana yakuteeba olubuto? Wangi. Nti omusajja yakufunisa olubuto? Bannange muvubuka nga yali tasaaga. Nange ndi mwana nawe yali mwana ng'asoma ati mwenna mwali baana. Mu biseera ebyo walina emyaka emeka? Yali ndina emyaka katulabe naye bannange ati enaku zino ndina 44. Olina 44? Kale awo wennyini omwami baali bamuyitaani? Wangi. Baali bamuyitaani omuvubu? Bamuyita Ronald Isabye baali bakozesa erya famire. Erya famire Isabye. We baali bamuyita Ronald Isabye alina muganda we Robert nawe bamuyita Robert Isabye bombi basoma Kyambogo S.3. So Isabye yali famire name? Hati baali balinako n'abaganda baabwe abakulu bakola. Omu baali bamuyita David Isabye omulala baali bamuyita Paul Isabye. Kakati awo wennyini njagala ombuulire bwe mwabeera awo mu mukwano biki omwami yategeera nti wafunye olubuto oba teyamanya? Wamugamba? N'akugamba atya? Ate obunyamugamba baali bawumudde n'agenda mu kyalo omwabwe baali bayitayo Iganga n'angamba babeera Iganga mu tawuni ng'okuva Iganga mu tawuni okutuuka mu kyalo n'angamba nti engero oyinza agamba nti okuva hati kwegamba ku kilomita emu okuva mu Iganga okugenda wali mu kyalo n'angamba bali mu tawuni. Teyakubuulira linnya ly'ekyalo? Erinnya yalimbuulira nimbyerabirabira eby'obuto. Wali erabira eby'obuto? Ate n'omusajja onyali nkolera nga musaba sente zange n'agaana kuzimpa ati ninvaayo omuvubuka tanakomawo. Novaayo? Nvaayo. Kakati oyagala tukuyambe ki? Ekinyagala munyambe mutabani wange amubuuza taata wayagala taata we. Akubuuza taata we? Isabye wakoma omulaba nga olubuto lwa bbanga ki? Olubuto olwali luli ezobe 3. Tewaddamu mulaba? Ne kati toddangamu mulaba? N'obunzize ye mu Kampala. Ogamba simunoonya hati ogwo kenyina yabawa enamba mwana wa muganda wange wa sista wange. Kati omwana abeera wa? Oyo ogundi ali eyo nantumegaya omwana ogundi mutabani wange. Mutabani wange ali enuhuyima nange essaawa zino ndi Hoima. Oli Hoima kati? Omwana asoma yamala osoma akola ki? Yamala okusoma kati ali driver. Naye ayagala kulaba ku taata we mwami Isabye. Bambi kale kasatu tegedde ne tuwulira katulabe tomanya tuyinza okufunayo gwe tufunye naye ogambye nti baali babeera wano mu kibuga? Twali tubeera Ntinda bo baali balina ennyumba ya taata waabwe eri opposite na KPI.
enyumba yabwe yali eri opposite hakinze omubosa ng'onyali nkolera yali ng'eddako yo kajjula omusajja bali bamusa kajjula no but nawe yali ng'azimba ewe yali businessman enyali kwegamba nyali nkolobwa house gaalo kale tweyanziza mukwano tweyanze kasa tuwulidde story yo nga bweri nange neyanziza nnyo ssebo nkale mukwano batulabira abe Hoima kale Hoima tuli bulungi Hoima tusibuga oli omunyoro wangi nti oli omunyoro ndi munyoro original hati oyo Edi bali gayaza kyetume babeereyo mwana wa sister wange baganda bange nabo bali Kampala kale mukwano katulabe kale nsanse nnyo ssebo kuwulira nkale nange mubala okuba abantu abalungi nkale namwe mubala okuba abantu abalungi naye ng'onoomalanga n'okuba ng'essimu yange hati olwaleero ngenda mu kyalo netiwaaka esumbwa ngenda kumala ennaku 2 nga nkoma mu netiwaaka eyinza uno ajja tuyambako bwe edinansi nkale ku BFM bwe tuli bwe tukoze mu ssaawa yaffe eno mukwano kadima ne kaboggoza abantu bajjukize lonki kaboggoza tugende bannange njagala okuddamu okujjukiza abantu olunaku olwokutaano olujja tekyali kulanga kulala bannange yeronki abayimbi bangi bamperekeddeko bannange bano banaku ku BTFM ali miskini Mary Bata bayitirivu nnyo yenyume n'ekindekeki bannange abaagala tebo ya mitwalo 2 era nsobola n'obbawa ennamba osobola okuba ku ssimu 0757 47 05 86 kanjiddemu eri noti 757 47 0586 oyo yasobola okubukingira table abasigadde ngo batwagadde table okuyingira mutwalo gumu mpozi ne VIP emitwalo 2 bannange olwokutaano olujja fena tugwere wa mitande bulenga anko wange anko Sunday nkutumiddeko nnyo bali kubanga oli ku BFM ekinda buli ky'omuziki aweerwa abenge nunda nkutumiddeko bagaye nti batumiddeko nnyo mukyala koja mugambe ne mutumiddeko nnyo na bonna tetujja panga tusukako nnyo wano mwebale nnyuma yali ddala tukwalagane enkyamu gigenze gityale naye nze nga nkumona ennyimba zigera kwera mwendezo ezisinga okwokya mu kibimba tova utukomawo